Okay, Mamero Media UG wetuli essaawa eno. Yep. Waliwo story tugenda okwogerako ekabya ennaku. Tekiri fantastic. Nga chicken wagamba tekiri fantastic. Tumwenyamu nenge ensonga esigala eri serious. Waliwo nkuba kyey'omukyala eyakomyewo after 4 years. Nasanga nga omusajja gwe yaleka e Uganda amaka omukyala sente abadde azisindika nga omusajja azimba ennyumba ng'amulaga bazimbi bategekera biseera bya maaso okwekulaakulanya of course kale okubeera mu bulamu obulungi. Omusajja bamuyita Kiggundu. Story eno yankutteko nnyo n'ensalawo ngidiscussingeko era nempita omukyala n'omusajja tulabe ku side yaabwe bo bayinza kukiro oba madudu liri awo bwetyo naye nga story eno yankutteko omukyala ye agamba baatuula ne bbawe ne bateesa ng'abafumbo nti obwavu butukutte jjeeke tukoze tutya okuva we tuli okugenda mu maaso. Omukyala n'afuna opportunity yeesogga Saudi n'agenda n'asayininga contract ya myaka wagenda beegi n'atandika okkuba ekyeyo. Kati mu process awo ey'okkuba ekyeyo ndowooza eno nga waliwo ebitannaggwa ne bakommunicatinga n'omusajja omukyala n'ayongeza contract emyaka emirala egi 2. Kati ndowooza n'asuubira nti omusajja kati buli kimu kikoze kikiwedde akasente buli kaafuna. Mukyala watujjukira abaana bakolera mu bugubi babayooza bbi babakuba babaagala oluusi bareepinga babawandulira amalusu babayisa mu mbeera etasangika. Munnaaye omukyala akomawo surprisingly mu maka nga weyegali omusajja yagazimba naye nga mulimu mukazi mulala ate nga n'omukazi oyo ali lubuto ate nga tumbo teriyanga tumbo nga nkulu osegeera songa erabika emazeemu mwaka nga mulamba si gumu tumbo ng'erabika omanyi bagamba 7-8 awe watyo otegeeza bamaze bombi omwaka nga mulamba kirabika. Kati so embeera bwetyo bwebadde mukazi ne yeekubira enduulu n'anoonya amagezi ge bandimuwadde. Tulina ne bannaffe bangi video sorry nagikoze ku TikTok ku eri video eyo era ngezezaako okusoma reaction y'abaana abali mu biyumba bakubuulira obulumi bwe bayitamu. Sinnazisoma ezimu zisanneme kuba mpitirivu nnyo naye nja kuddayo nzisome. Abaana bakaabira ddala amaziga oli akubule n'agamba nti Mamero nze nayita mu mbeera bwetyo. Abamu abasinga otwala ebintu bino oluusi babeera ba famire kati ate ono omusajja eyakikoze nenjaga tutunuulire omusajja singa obadde mufumbo n'oli Channington. Abantu bano okuteeseganya okugenda okukyusa obulamu kyandibadde oke naye trust eno lwaki evaawo nemenyeka biki ebiviirako relationship eno okukutuka amangu. Mamero neyanziza ekibuuzo kiri mu ensonga yaabwe erimu ebibuuzo bingi si kimu. Ekibuuzo ekikulu kiri nti omukyala bwe yali azimba omwami yali akola ki? Omukyala ng'asindika ssente omwami yali akola ki? ndoze byokkola yabiva bwe biba anti kati awe wabeerera obuzibu omukyala waabusisinkanira bwe muba mugenda obuvunaanyizibwa bw'omwami buba ki? kati nga tutunatuuka osooka onziremu kino omusajja ye head of the family kimukakatako okusagula eyo gye mbadde ndaga lwaki mu kuteesa si ye yagenda eyo gye mbadde ndaga ayinza okuba nga okusigala wano ayina omulimu gwakola nga omukyala bw'aleeta 60 omukyala bw'aleeta 40 omwami alina 60 gyagattako. Bw'abanga omwami agattako 60 munenye empola osegedde. Bw'abanga omwami talina kyagattako gwe omukazi kwe tutunulira n'eriisa erigamba wamwesiga etya to that level. B omukyala nali mwagala anti kati wali obuzibu love that is the problem with love. Taata w'abaana ayina abaana eyo gye mbadde njagala okulaga omukyala ono yalina abaana mu mwami ono bayinza okusinga bwe nalabye bayinza okuba either balina omu oba babiri sikakasa muwendo gw'abaana kati tulina challenge y'ebibuuzo ebimu ebifanaganako bwe bityo kuba bw'ogenda nga tolina na mwana bateekwa okuba balina kati abaana baliwa
abana tubateeka mu kamera so we have Basi be balya issues ssente. yes we no tawatadde mu kamera naye wandiwulidde omukyala nga gamba abaana wange wabateekawa oba abaana ba oba anti emboozi ye okusinziira ku mamero kati omukyalo there is no message about the omukyalo ono kids eating. tebamukkiriza na kuyingira mu nnyumba anti naye mu mboozi ye temwabaddemu abaana bange ayinza okuba wabateekawa yakikonyeeko because story eno details size naye of course kati kikuwa ekifaananyi kigazi kati tukitwale nti yalina abaana kati awo wembuuliza omukyala bw'oba oweereza ssente zino of course ndoza bwe yaziweerezanga yafuna bamukubanga ebifaananyi ne babiweereza wano we tutuuse noberayo emyaka 2 ne mukkaanya oyongereyo emyaka emirala emeka naye jjukira contract eri renewed okay why don't you step in for 2 years because baba wamu kalive bakukkiriza okubeera ne kalive k'emyezi ng'esatu kale kangambe mwezi ng'oli ku kyeyo tumindooza yasalawo yeerumye lumu anti kati akaaba empola ate lwaki anti kwe kwerumya okwo kwogambye kati laba Channing kansooke maleyo wano mamero njagala okkirize nti mu mbeera zo noonya ekigambo ekyangu kireme kulikika bulala mbeera z'okwegatta ku baami tezifaanagana na z'abakyala women are meant we need not want we need sex forgive my language bwe mbanga nkyogedde bubi mugyeko ani ankubira oyo okitegeera in that regard omusajja bw'omuleka emyaka 4 gundi oba oteekeddwa okuba nti oli sure womulekerawo emyaka 4 egitali gumu egitali 2 egitali 3 waliwo abakikoze ne babeera successful lwaki oweesigama ku bali kati singa nkyawa omukyala for example nga ndi mukazi singa nkyawa bba wange nga talina kyankoze ajja kunsalira omusango manfunamu ki ekyo nawe olina otutunulawo n'obalansinga nga tonasalira mukazi ono musango bonna siina gwe mpagira if you hear bw'oba ompuliriza bulungi ekibuuzo kyange mbadde n'ebibuuzo bye neebuuza omwami obuvunaanyizibwa bwe bwali ki ekyo kye natandikiddeko okitegeera kubanga oba musajja nabaki anti bwembuuliza omukazi gwe n'osalawo n'ogenda oleka omusajja atakola mu nnyumba yali akola omwami yali akola ng'ateekako tumuwe 60% awo simanyi naye nze ndowooza anti kati eno mu talk show tumuwe mmeka omwami okugattako kwe ku nnyumba 40 engeri gyali nti nno alina n'obuvunaanyizibwa obulala maybe kuwedda katugambe n'abaana n'okusoma tumuwe 60% tumuwe 40 omukyala nga yataddemu 60 yes because ono alina contribution endala abaana balwadde alina obbajjanja bakusomesa kubaliisa I like that olaba nti omusajja bw'omuwa obuvunaanyizibwa bw'okulabirira n'abaana obwongo butandika okulooza nti bwetaagamu omukyala nkitegeera omulekedde obuvunaanyizibwa bw'okunoonya ssente atalabirire n'abaana yandigumye emyaka 2 ne mukkanya neeyongera emyaka 2 naawe omukyala n'okkiriza nga tosoose kujja ku ground kulaba church oba ntegeerekeka mwami Mamero kati watya nga abaana bano baali wannazaala nga gyabatwalira obuyambi ekyo abangi bakikozeeko kati era kinzizaayo ku ngeri gye mukkanyamu ggwe n'omwami nze ndowooza kubanga omwami ono naye yali ayagala kulyankuza anti lwaki it is in men ekyo kiri mbasajja lwaki yesi ye yasituka n'agenda ekyo kyegambye omukyala w'ositukira okugenda tandika okwebuuza omwami ono lwaki si yagenze lwaki asindise enze era mbuuza era kibula nti mbuuza omukyala wali kiki wali oyagala ennyo mu kugenda nkulaakulana okitegeera kati guma anti enkulaakulana yeeno uliriza bw'oba oyagala enkulaakulana mu kibuga Jennifer Musisi ojjamu abaki abatembeeyi okitegedde naye bojjeemu bo bagenda bakola ki bakaaba okitegedde kati bw'obeera ku kyeyonga n'osanga abatembeeyi nga bali mu nnyumba ye guma but omukyala ye ayinza kwogera ki ku nsonga eyo bingi embeera ya mukyala muno gy'olya gy'alimu yayokya omukyala yayokyeza ddala toyinza leka maka go myaka 4 nga toddangako ku gwandi kulaba kikigenda mu maaso ng'ogendera ku byo bye bakulaga ku ssimu
omanyi ki oba yali naye kuvadde gye nunne nga balinze ennyumba yaabwe gwe bayingiremu no okitegeera toyinza like it's inhuman oli bbaawo kitegeera naye muntu si muti gwa muyembe olese amaka ennyumba owusindikite omusajja sefaina gimugikulaga ekisawo netuusewa neno naye tomanyi kiri ku ground mukwano kozi yo yali nnungi eyokuteekerateekera famire yagala mukyusa obulamu famire ebeere bulungi biki muba muve mu bupangisa naye wayo bane naffe tuli bantu kitegeera omusajja saagala munenya nnyo singa omusajja ye yagenda omukyala n'asigala teyandireese baboda mu nyumba nina ekintu kyengamba kiri naye ononera cases abasajja basinga disappointing abakazi bakazi batonyo bowira nti ya disappointing omusajja ali ebweru okomerera omukyala yagenda ku kyeyo naye nga yali anoonya green pasture olina kwesanga nga ewaka family yalimbi nga neba challenge nga bingi siganye tetumunanyeza kugenda obula ekyokubeera yeje emyaka gyonna nga taddangako ku ground kulaba kikiddala ekiri naye okimanyi nti nno bingi okimanyi nti nno omusajja ne bwoba wasuze naye bwe yeewugulako bw'ati era asobola okukolera kyonna alisi yanikomyewo n'alaba n'akeba ddala n'ennyumba yange ebipapula biraga mannya gange relationship oba eri ku material gye yateekawo y'ennyumba byonna yalekerera mukwano waleka bbaawo waleka bbaawo n'omulekera space y'okwagala okufuna mu budaabuda nandiyagadde abali ku live bateekewo message zaabwe nabo tugisomeko ku kintu kya bingi wano kati waliwo abandika message bantu wandikiddeko ku message nina akantu kenjagala okwongera ku kya bingi wano wameza mu ddakiika esembayo nga 2-3 nabo tusomeko ku message tulaba abantu bo kye basobola okwogera olina ekintu kyoyogedde Mamerongo otandika n'ogamba nti abantu abali ku kyeyo bayisibwa bubi bayita mu bulumi ne basindikira abantu ssente abantu basindikidde ne bazirya omukyalo oyo nga yeesiga nnyo omusajja emyaka ena yali bbaawe amwagala bano be baweereza tebabira bamaama baabwe omufumbiriziganya omufuuka muntu omu anti njagala kujjayo kano wamalindako waawuliddeko omuntu aweereza maama we ssente n'azirya gye bali waawuliddeko Shafiki yoyo teyali bbaawe gundi Shabani yoyo Shabani teyali bbaawe yali bbaawe nese yali bbaawe wankomeredde laba engeri gye yamusanga kyanjawulo yamusanga ku social media ne bogerezanya ku social media it was a love affair ne bajja ne bakwatagana it was a love affair amuweereza ssente nga tamulabanga yagenda omuweereza nga amwesize problem uliriza nono gwobadde ne physically enjawulo eri mu kuba nti mulabaganye ebbanga kino naye mwenna ekibagatte eki enjawulo weeri osobola ogiteekawo bw'oba oyagala naye nsobola ogijjawo bwe mba njagala okitegedde kubanga bonna ekibagatta bali mu kwagala okitegedde Shabani noono omukyala baayagalana babalaganye ne bitya oba baagalanye batya it was a love affair ono ne bbaawe bali mu kwagalana it is a love affair oli aweereza maama we ssente nga bw'ogambye tubiwulidde from the answers to the stigma oli aweereza maama we ssente maama n'azirya n'aweereza muganda we ssente muganda we n'azirya n'oziweereza emyaka ebiri n'omwesiga emyaka emirala ebiri ate nno amwebaze nti n'okugizimba yagizimba tebazizimba era ndowooza gye byaggwedde katulaba omukyala nafuna obwenkanya kubanga nalabye zino kooti za famire zino ezingira mu nsonga ezo bagambye nti omukyala addizibwe amaka ono omusajja alimu afulume kati ne bagamba n'asaba nti bamutaase ono omuzita asobole okufuna wamuzza then bave mu maka ne tulinda tulaba bakinaakolebwa oba tekikolebwa mukwano mbadde njagala kubuuzaamu oyo omukyala eyagize olaba bantu beesigisa abantu ssente za bibiina ne bazirya ssente ng'ekema wesiga omusajja emyaka ebiri n'oyongerako nga weesize bwesizi laavu tetuganya laavu naye mu nsi muno mulimu abantu abeesiga ng'alina obulwadde bw'okwesiga nga yeesiga kati akitegedde
tibulemu si mulungi nga ye kati osanga ng'akooye ekintu kye bayita love naye ng'amumenye omutima ali omu kanzemu akantu kano kati osanga abantu ngaffe abali innocent tetumenya abantu emitima bakwata bulungi nenolaba abantu be batufiiriza abali eyo batufiiriza ojja kunsazira kanzeyo akantu kano mu bayibuli bayibuli egamba nti love but with wisdom and understanding love but with wisdom and understanding bw'oba oyagala omuntu teekamu amagezi n'okutegeera tomala gagenda fuwa kema omuntu ono nti kemuwadde gino emyaka 2 kangenda ndabe oba ddala ku ground ekiri byenkoze abantu bagenza otuuka eno waliwo omukyala era wano ku Kawaala yaweereza maama we ssente maama we n'agula ettaka kituufu n'azimba naye ebintu n'abiteeka mu mannya ga mwannyina n'akikola muwala we yennyini yakikoze muwala we wamma kyekyo naye akitadde mu mannya gaani ga mwannyina bannange abazadde ba Afirika kiki ekigenda mu maaso tekikolekeka sijja kukulimba naye discussion yeeyo nawe osobola ojjongerayo mu comment section yawo video bwogiraba gisharing ojongezeeyo Mamero Media iyo wetuli okubaweereza mu mbeera yonna naye nga talina omuntu eyali external gasobola kuleeta grounding nga spine namuga kyekigenda mu maaso mu nju awo mulimu abantu abamu nga okwesiga bulwadde nga ye yabwaba akwesize kirisinza n'ebigambo omusajja byabadde ayogera n'omukyala okitegeera akulaza ennyumba ewedde akwesiga alabika nga atakweka byama empapula ero osobola ogenda kunasa oli bwaba wakubba yandireese omuntu owa wa famire ye nga yo omukyala na witness so n'olwensonga eyo story tesobola kuggwa kati naye tetugenda kweyongerayo until next time nze ndowooza bwe nti nga tetunnamaliza sima tulina eddakiika emu yokka eddakiika zituweddeko abantu abali mu diaspora obutakola nsobi ng'ezo nze ndowooza nti waliwo abantu abali external nga eringa company ng'esobola okubeera sued okay ne bakusasula n'ebintu byo nga company n'ogigamba nzimbire ennyumba nga bwe nkuwa ssente okay n'ekikolera nga esobola okubeera sued bwe batekoledde kwa kakati omwami ebyo byonna nga biwedde singa omwami agitunda ogenda musibawo oba okumusiba tekikomyawo biki bintu byo so nga te company bweba company ebeera entitled okuddiza kati amagezi g'obawa bonna abali eyo beetanira nnyo companies ziri way better baziba ne insurance kale ndowooza mukawulidde bannaffe bankuba kyeyo mwegendereze nawawe muteeka ensimbi zammwe ensonga nkulu kuba mumenyeka tosanga musajja ku intaneti n'akulaga ensi n'eggulu ne mwekubira ku botimu n'olowooza buli byo kiweddeyo nodda mu shabad yo mukama abatukuumire